Kakati video gy'olaba eyo ensanyudde sijja kukulimba. Mu biseera bino ebya Christmas oyo gwe mulaba House Girl yatonedde mukama we ekirabo kya Christmas kya mitwalo 10 ng'amwebaza. Mukama we amuyisizza bulungi, amututte ng'omwana ewaka. Newankubadde nti gye bali ba boss ababi naye n'abalungi gye bali. Omuwala gw'olaba oyo akanyiriro kaaliko lwakuba nti mukama we amuyisa ng'omwana ow'ewaka. Tebamuboola, tebamutulugunya, bamufaako, bamuggya eyo 40 n'ajja eno e Kampala ng'azze kukola bwa House Girl. Niye olaba nti bamuyisizza bulungi. So mu biseera bino ebya Christmas yasazeewo okuddiza ku mukama we. Mukazi wattu n'asonda emitwalo gye 10 azze agisonda mpolampola, ndowooza ku musala gwe bamuwa ajja aterekako mpolampola n'aweza emitwalo 10 era azze n'agamba boss we n'amugamba nti maama badde nkusaba okkirize kano akasente nkakuwanga kirabo kya Christmas, weebale kunzaala. N'amutonera ekirabo kya Christmas, naye mukama we yeebazizza era n'amusiima kubanga abaana abangi abasinga obungi tebasobola kwebaza bakama baabwe lwakuba nti baboosi abasinga obungi munange babi, bayisa bubi abaana be bakozesa, babayisiza ddala bubi. Njagala otunuulira omuwala oyo bw'afaanana, akaviiri ka Christmas baamusibisizza. Kugamba naawe bw'omusanga toyinza kukikkiriza nti House Girl bw'ewaka, nedda. Oyinza ogamba oyo mwana wa gundi naye nga munnange House Girl. Banaye vidiyo eno erabika ye vidiyo esinze ndowooza mu mwaka guno nga tugumalako. Baboosi batulugunya abaana b'abandi, babayisa bubi, babakola buli kimu, naye okusanga boss asobola okuyisa House Girl we bw'ati, n'amuyisa obulungi bw'ati, akaviiri ka Christmas n'amusibisa engoye n'amugulira, engatto n'amugulira, tebasangika. Naye n'omutima gw'omwana ono gwalaze okuba nti yadde mukama we kale amuwa, naye omwana ono okulaga nti asobola okuddiza ku mukama we ekyo ekitono kiraga nti n'ono omwana takoma ku kyakubeera House Girl kyokka, wabula yasiima ekya mukama we okumuzaala, yasiima empisa mukama we zaamuyisaamu. So kankutuuseko akatambi kano okerabireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. So munange leero wetukoledde wabula natusonyiwa naye noonya ssente ngende wa mukulu Nsambya nguleyo shoe storage, naye nedda mpaka we nagenda mu nnyumba yange ngenda kubeera n'ekisenge kiramba nga kyangatto. So naye wano wetukoledde vidiyo walala Rita alina obubaka bwange bwa Christmas, so kumbuulire bye badde oŋŋamba. Nze kwebaza webale okuba n'omutima omulungi, webale buli kimu okuntwalanga omwana wo, era oli maama tendi kati era nze mwana wo, era wonna bulijjo oli mwana wange sikyo? Nagamba gwe first born wange. Kale buli kimu kyompadde, buli kimu kyonkoledde, like buli kimu kale kyombulidde, ola akaviiri ndowooza mukalaba. Era nzala n'okwazina ate togeza n'ozika sente sizaagala Rita, sente sizaagala. Onzolaba Rita nina sente ate sente zenina, naye kati nze ekifo ky'ozimpa ogenda kukola bwoti, mama mbadde nkuwadde sente ozimuweereza, nedda tugenda muteerako eza Christmas, naye ezo sente oziraba zikwate ozitereke bwe tutera ozitereka omwaka ogujja. Nongamba oyagala kukola ki? Oyagala kusiba kuyiga bya nviiri, ate wamala obiyiga ngenda kukola saluuni ogituulemu, oba oyagala ezo sente tujja zikuŋŋaanya paka wetugula machines, oba ogenda n'ogitwala ewammwe 40 oba gw'ogiteeka wala. Naye nakugamba dda tukole saluuni y'abaana, naye simanyi gye byakoma, wakikulu nze ndi bizi, naye oba osobola okubiyiga tujja kukolayo saluuni, oba enaaba y'abakulu oba y'abaana, naye nga gwe manager sikyo. Kakati ezo sente oba ekyo ogenda okukola
zikwate oziteeke wali maye wetutera otteeka ne tuwandika mu katabo ne tunootinga kati kyandibadde kirabo kyange ziri meka mitono 10 gyobadde ompadde neyanza Rita naye zo sente nyingi kati wadde oyagala ozingabidde neyanza nedda kati laa sente zigenda kunsanyusa ng'ozisevinze n'okolamu akantu next year njagala oyongereko tukoleyo ekintu guno mwaka tubadde busy next year ate next year nga ngenda kuzaala kati nimba nsaaga naye ezo sente zitereke zigenda tukolera ekintu gwe zitereke tofaayo ojja kumpola atolaba neyanza Christmas yange bambi neyanziza genza alina okuwa kubanga ondabirira n'onfumbira kamera ate olina well behaved naye olikyosaamu nobeera n'empisa embi nja kukyawa naye just n'okwagala nnyo si kyo kakati njagala nkubire maama w'essimu naye mubuuzeeko tujja gendayo tumukyalireko ddi ojja kuŋŋaba ku Easter kale abantu bagambe Merry Christmas banange Merry Christmas ba babies ba darling naye abantu abakulu bayita ba babies nantera abaana abato babeerawo kale bagambe basule bulungi basule bulungi naye banange nogambe musule bulungi si basule bulungi basule bulungi bantu so embeera y'obwetyo bweri kabaka gulondooza mukalaba tukyali eno tuli mu kyalo nina waneno wentudde wensinzira okuba nti ate mbaweereza naye kabaka gulawuni kano kaba kalungi nnyo kubanga kalina engeri gye kakyusamuko ku kifaananyi kyo okitegeera so omuwala ono omukyalo ono boosi w'ono omuwala mu butuufu asaana okwebaza abantu bangi nnyo gw'oyinza okuleeta ewakaawo n'omulabirira nga wamuleetanga mukozi mu butuufu nga tebasiima abantu bangi tebasiima kabe baana n'olabirira omwana n'omuleetanga usigaalowo n'omugulira kino n'omulabirira bulungi nnyo naye nga tasiima gye bali abaana nga balinamu ekyo ekibeera ekyo ekitimatima ekyo bangi naye okukolera omwana ng'ono ebintu ng'ebyo n'akulaga nti ate munnanga asiima by'omukolera ekyo nakyo kyanjawulo wa awusigaala abasinga tebakirina osobola okukolera omwana w'omuntu ekintu n'anyiiganga bunyiizi ng'alaba nti ate gwe tomufaako nnyo ebintu by'omuwa bitono ku byowa abaana bo kwegamba ng'ayagala ye yaba asinga okufuna okusinga abaana abo gwe b'ozaala kati baawusigalo bangi nnyo tebasiima era bw'omufuna ng'asiima ng'asobola okwebaza oyo naye tasange kawusigalo bw'atyo baawusigalo babi abasinga obungi naye newankubadde babi ate baboosi ate bo babi nnyo nti ate bo batulugunya abaana b'abandi wabula boosi ono asaana kwebaza asaana kwebaza asobola okuba nga ne mu kyalo ky'ono omwana nabo yabasindikiddeyoko ku bintu okitegeera nga yabaguliddeyoko ku bintu n'abasindikira kubanga omuntu waayisa omwana wo bw'ati kitegeeza ate naawe aba asobola okukuyisa obulungi omuwala ono amaze ebbanga ng'atereka akasente ke naye akasente ako akatereka nga aterekera akasente ako kuba nti ayagala kwebaza ku mukama we Christmas eno kwegamba amuweeyo emitwalo 10 egyo ng'agijje ku ntobo y'omutima gwe nga azisonda era azisonze n'azireeta n'agamba boosi mbadde nkusaba nkwe kano akasente era weebale kunzaala weebale kunjagala weebale kumpisanga mwana era amuyita maama naye boosi amugambye nti akasente ako katereke kakuyambeko okubaako akantu akako kootandikawo akatonotono mulimu abantu abamu ng'osobola okujja okumukolera ewaka muganda wange ng'akuyisanga kalogoye nga tayinza nakukkiriza gwe okubaako kintu kikyo kye weetandikirawo naye ate boosi ono omuwulira nti ayagaliza omwana ono abeeko naye akantu akake ke yeetandikirawo ne bwe kaba ka saaluuni ne bwe kaba kaki kwegamba abeeko ekintu kyakola so ekyo ekintu kiki kirungi nnyo era boosi ono wanjawulo mbadde ntera okubatuusaako baboosi abasinga batulugunya abaana ne mbatuusaako baboosi abasinga nga babi
naye munange n'abalungi nabo gye bali, n'abalungi gye bali, okitegeera ekintu ekyo. So embeera y'obwetyo bweri ku sayidi eyo, naye nga mbaagaliza omwaka omujja nate siyinza kulekerawo okugubaagaliza kubanga munaita tunaba gutuukamu. So mwebale kugumalako abagumazeeko, mbaagala nnyo mwena. So abatanaba kutwegattako subscribing osooka kuba nti ate weegatta ku mukutu, weegatte ku famire, tambulire ddala wamu. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera, mubeere bulungi, mweraba.